kati gendo laba babbi b'emmotoka bino bye mbagamba. I've been with those guys. Ababbi b'emmotoka baba agenda kubba emmotoka asooka kola number plate efaanana eyiyo wamala najja nabba emmotoka y'ono n'agyambazaako number plate yo n'agiyisa ku kamera kati yategeddemu batunuulira bambala obukookolo n'ayitawo bulungi n'atuusa emmotoka wagenda ogitwala ate tebakyapapa zifulumya agivuga agitwala mu kikomera n'agiyingiza omwo n'asirika n'ebeera mu galaji nemalamu ebbanga n'emyezi n'agitunda ng'agitunda mu bibajjo bajjo afulumya omupiira afulumya yingini leero afulumya leero oluggi afulumya side mirror afulumya endabirwamu emmotoka yo neggwawo nga tolina woogirabyeko. Uganda Eyenkya yaŋŋamba bw'oba ojja toleeta essimu ze za smartphone kati nze nengenda n'essimu zange nga yaŋŋamba bw'oba ozireese ziteeke mu airplane mode ne mubuuza ku lwaki bwe natuuka wali era ne mubuuza n'aŋŋamba oze na simu ki ne mugamba nti nzize n'essimu zange era nenzimugirayo nenzimulaga nti zizino nagamba onzise ne mugamba ku lwaki nagamba essimu eyo buli lwoyita wali kamera bwoti ekapchalinga epikinga nekwatagana nayo era yasooka kumbuuza ziriko Google location ne mugamba anze sigitambulizaako kuba nange mbeera n'abansavairenga naga kakati awo nambuuza ki ne mugamba no zibadde mu plane mode naga okay kakati ye yategeera dda babimanyi bw'aba anaayita awali kamera zamanyi nti ziri buli wamu talinawo smartphone tatambula nayo ebeera waka wagikozesa ali waka. Uganda Eyenkya wano abantu bemmanyi abaali basoboddeko okukomandinga ekibuga era okiraba nti kyali mu ngalo zaabwe Kayihura ng'afuna briefing okuva ku baana abo abayaaye wansi kaka gwali mulimu gwe ne tumukunde we yabeererako ne tumwine bana abasigadde they are keje guys I'm telling you bwamulaba ayagala musiba bwamulaba ayagala mukuba bwamulaba ayagala afande Demoralization akoze nnyo ye Demoralization ate naye wanjawulo kuba ajja ne mini box yo n'akubuuza azze kuba akoze nnyo ku baana no basembeza oshegera kwa yayinza okubanga akopye enkola y'abali that is ye crime intelligence oyo yagezaako kakati genda ku makyokero ombuulize owa akulira ekibuli ku CID mbuliza owa police atwala Kampala Metropolitan genda ombulize IGP oba afuna obudde obumeeting abantu abo n'abalala bonna be bagenzi ba locating mu bifo ebyo ebinene ebya government oba mbuliza minister wa security saawa zino oba amanyi abantu abo ate awo Kayindo tafire wabasingira. Uganda Eyenkya mwetegereze ayinayo ne lwaliko emirimu gy'eggwanga n'atwala ng'ali kutuwa yakulambula maji gonna n'agayitamu gonna lwaki gega mukumide mu buyinza. By the way, information eyo olaba abantu abamukuuma SFC abamanyi by name abamanyi n'abazadde family background by tribe era nga kyasooka okubuuza oli mu kinti ndi munyala n'akugamba akagambo k'olunyala n'akulaga nti mukwatagana bamanyi naye gwe ali eyo gw'okikola minisita gw'okikola ku mukuumiwo. Nze ndabyeko ba minisita bangi mulimu abamu nga omukuumi ono we bamumuwa afuuka kyaliwe yatandika omukutulira ddiiruze n'ebirala bifaananako bwe bityo n'omusanga nga kumpi yalinga bo oyagala olaba omukulu oyo olina yita mu mukuumi ono kati abo abamu gye bali era nga bali seefu nabo n'omusanga nga bamuwa omukuumi naye ng'amaze naye emyaka kati gwe weebuuze lwaki abakuuma sekandi tebeekyanga oba okitegeera amanyi bw'alina obbakwasaganya mu mbeera gy'abakwatamu naye ate n'osanga oli omulala nga kwegamba agudde mu kye bayita excitement mbulamu bw'abadde takuumwangako okitegeera nga kati bwe nalaba juzi Gashumba bamuwadde omusajja ow'omukuumu n'amukwata n'amukwasa nalaba ayombera mu monitor simanyi monitor yankuba ekifaananyi nga nkwasizza nabadde ndi mukwesimula ntuyo nenkwasa omusirikale wange lwaki because you're trying to demoralize that person. Uganda Eyenkya nti ojja kwesanga kuba waliwo omwana wana agulubya n'obucupa sijja balimba naye nga tewali avaayo kumuyambako abadde big eye bakubye omwana oyo obucupa paka nti eggulo tebamukubye ye bakasukidde ekyakubiza Kenzo bamukubira union nsimanyi federation ye mukubya
Kenzo era bonna yaganye sigadde emabega wa bonna babadde baagala okuba obucupa teyazze Kenzo ali mu federation Shiba ali mu federation David Lutalo ali mu federation gyali kyabadde kibakubye obucupa federation si kirala ekyokubiri nti bana abasatu tebakkiriziganya ne BobiWine kati awo oyogere kya people power then I can buy your idea okitegera ono Kenzo takwatagana nani ne BobiWine Shiba yetwayisiwe mu federation Lutalo juzi yayogera ku BobiWine ebigambo byamuvumye biyitirive nnyo ng'agenda mu oba yali akamala concert ye something ne boogera kakati ekintu kino gye kigenda okwongera kigenda kutta bizinensi yaabwe yennyini kyekisooka kubanga obucupa obubadde ku Big Eye ne Bebe Cool be babadde babukuba kati bwe buba butandise okusala ne bujja ne kubayimbi abalala babukubako ne kusaasira ne babukuba ne mayinja so batandikidde ku muvubuka ono w'embalala UgandaEyenkya nti tulina era abategesi b'ebibbulu nga tebasaanidde kukola mulimu ogwo nga tolede balagane sides okitegeera kubanga bw'otunuulira Abitex yasinze okuleeta enjawukana eziri mu music olwaliro ze mulabawo I speak it point blank talina kyakunkola abe musinguzi yakyasinze Abitex yayingira mu lutalo olwali olwa Parasonani ne Alien Skin nga bazanya stanti yaabwe bo bakole sente nani ne Balamu kubanga baali bamuganya okuddamu okutegeka Balamu n'amukubira paasi ne bamutwala ne bamussa ku Freedom City gwotegeka otya awantu we wattira abantu ate n'oddamu nga n'omusango tegunnaba kuvaawo n'oddamu n'otegekawo ekivu ng'okyali ku beyiro n'akireetawo Abitex bwe bamala obutakkanya ne Alien Skin wamulabye olutalo olwabaddewo Alien Skin ategese wankulukuku ono atadde mu lubiri music alabibwa abantu bonna toyina control ku bawagizi ekyensi esaana ekitegeere naye bano atayimbangako na luyimba akontrolinga atya system gyatamanyi na kumanya munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2 5 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tukomyewo nate omukulu bwangambye nti eno yasusse ku ggaali eggaali abatakitegeera eno yabadde digi naye eggaali yeeno kati kanjikubuulire I grew up in Katwe. Yes. Abavubuka abo bakeera ku makya ne baga nti kakati tugende ku street kyetusanga kyetulyola ne bajja ne bobo ina kamapesa ne bobo ina bajja bakuba bukubi tewabako kubuuza buli gwe basanga mu kkubo bakuba ne bakutwalako kyolina bakuba ne bakutwalako kyolina kati babeerako ne ba master baabwe ababeera emabega ng'abagamye nti neetaaga kino olwaleero. Kakati emabega awo wabaddewo omuze ogubadde guliwo nga bayisaamu eggaali naye nga baagala masimu ga kutwala ne bayisaamu eggaali nga banonye TV. Okay. Era waliwo streets ezimu mu Kampala awo nga zitunda second hand TVs naye nga nzibe za mayumba naye ate abo bakola misana between saawa 4 ne 5 6 kuba bapima
nanyini waka agenze ku mulimu yagenze saawa 2:12 kakati ne babala nti omukozi ow'ewaka ku saawa 3:45 baba bagenze mu katale okugula emmere bagenda n'obwana bwe bakuuma kakati ne bamanya nti waka waggale ne bakwata obwana obuto ne babuleeta ne master key ne bugula amayumba kati gwe bw'okasanga kali ku lujjolooza kana ka waka naye bano baba mu distance bw'amala okuyingira bw'ati n'abagamba waliyo kino na kino era osanga abasajja nga asitudde fridge naye nga bambadde amataawo ng'abakanika fridge akutte TV naye ng'ayambadde ettaawo naye nga babbi ne babyetikka ne babitwala kati eyo ya misana kati ate eggaali eno eyakawungeezi eyo saawa 2:01 nga munnyuka kaba katimba ka mukene kuba ko bwe kajja akamukene tekaleka kayoola buli kye kasanze ne batwala era ogenda okuwulira ate bw'otuuka ne poliisi ezimanyi bamuga nti ekibinja ky'abavubuka bazze bangi nga baga bayisizaamu eggaali bo baba bagimanyi kati ono gyakuigamye kubanga jjukira nti poliisi egenda okugira bwete okujja okuteekawo amaanyi nga bagenze dda tebayimirira wamu era missoni y'eggulu yamaze enduuza na ddakiika 5 kukibula nti eno yabadde ddigi ate kakati obubbi nkugambye nti buli dynamic waliwo omuntu ali wansi abalira abaana abo nti kati batandise okulondamu ebifo by'abaana b'abagagga ne bamaama jjukira nti abagagga abaana bwe nga bagenze out bagenda n'abamaama kakati abagwira bano abali ku klasi eya wagguluggulu abalina ku masimu ag'ebbeeyi abalinamu ku buddoola bebabeera mu bifo bwe bityo kati waliwo omuntu omugezi ennyo ali emabega w'ekintu ekyo ababalira reading society n'agisoma bulungi kati tugenda wano tustrikinga budde bwe buti tumala eddakiika bwe ziti era bwe kiggwa tiye period kati ate nakino era kirabe olunaku lwajjo lwabadde strategic mu ngeri eno abantu abasinga obungi in terms of security twabadde n'ekivulu enakivubo mu lubiri twabadde iziti nkwakyo buno obuntu bw'abakeizi bwe bagaaya keizi kigwe mutegedde gwe ngamba baki mubadde era bwedda njogera nkola bwenti engalo obuntu bw'abakeizi bwe bagaaya okitegera naye nsimanyi keizi mwemwina keizi wammwe nogenda maso njogera ko oli yagenda kasa sign out tokona ku case okitegera njogera ko oli yagenda naye babadde kwakyo security ne bagiteekayo kati wabaddeyo okusaba kwabadde mu bitundu ebyenjawulo security era nayo ne bagikola ki kakati mu area ezo kololowa babadde tebasuubirayo nti waliyo ekintu ekiyinza okuba ekyamaanyi eyo so to represent weakness ya security tewabaddeyo eyo tewabaddeyo eno gye wabadde second ate n'abavubuka bennyini be babadde bayinza okusuubira bonna babadde bazze eno okuwagira bakyali baabwe okitegeera be balowooza ng'abantu balamu babadde bagenze kusaba kusula nga basaba kakati bano kyabawadde opportunity kubanga buli kaseera bw'oba onoobala security tubala kye bayita weekly wa awali obunafu olio ano mumenyi w'amateeka ye waabala nti wenina okuyita kati bo bapimye nti akashi essaawa zino teriiko agikuuma era eriko bano bakayiseeko ne kakaabako n'ayingira wetasobola oba wakasaale kuba sache a building erina kuba na guard nga wa mundu ate erina n'abali mu patrols second kati weebuuze ali ku kamera eyabadde mu control room ya kamera omuntu oyo ng'aluddewo nnyo omuntu oyo ng'ali bwati okitegera eyabadde ku kamera yabadde akola ki bateeka okuba nga balina central system kubalina okuba nga bamonitoringira ekizimbe kyonna if I'm the owner of that building eyo security company eba yaluzinze dda contract there is no way you can tell me nti such a building eriko business y'abantu bonna abasasula okuwanana bwa ssente kubanga ekitone nnyo nyinza okugamba nti ekintu commodity etundibwa ku akashi awo nga ya layisi erina okuba nga eri mu $5,000 nga teka wansi wa $5,000 kati toyinza kuŋŋamba nti oli azze okuspendingirawo ssente ze noŋŋamba nti ate bazze bamukubiddewoka abo abaana batambula ne dumbbells zino engumu agikuba ku mutwe n'owunga ogenda ozuukuka nga bagenda dda batuuse ne Masaka nga batuuse Masaka ekintu ekyo katukimalireyo ddala okimanyi nti nno ebikujjuko oba ebivulu ebibadde ku kisaawe Kololo ebisinga byonna nti bodaboda eziba zirinze
abava mu kivulu bonna abasinga 95 ku 10 ababodaboda babalinze okuvuga abantu abava mu kivulu bonna baba babbi nga batagetinga gojja n'opangisa bodaboda emu n'ogituulako bodaboda eriko abantu abalala babiri ne bakuvaako emabega banoonya abaana abawala bano abato abalina essimu zaabwe ziri expensive oba akutwala nga makerere olutuuka awo wakatikati awo ennakasero n'apaakingamu katono nnyo n'agamba nti amafuta gaweddemu amafuta gaweddemu mubanga bakikita n'amafuta eringa esiba ono ng'ajjayo akambe nga kakuteekako mangu nnyo leeta akasawo ebadde esse ng'eyaka nga badda kweno nga bagenda ebintu bino babikola abaana baffe ne nkakasa reports abantu abamu nga bwe twayogedde nti bali mu byokwerinda naye babitwala okuba nti bya lubalaato bannaffe abamu abali mu offices ezimu babitwala okuba nti bya lubalaato naye bwe kinaatuuka ku mwana wo ng'ojja okumanya nti okuba tetusobagana bavubuka baffe ku digida walaba bahamasi bwe balumba Israel bakwata abavubuka badigida mu nsi yonna dembe lyabwe okudigida naye obukuumi mwe bannaffe abali mu bifo eby'obukuumi muyina okuwaayo kwegamba muyina okussaayo omutima nze guno gwe mwaka gwendabye ono muyina okussaayo muki omutima kubanga akubira omumenyi w'amateeka amugamba tojja complainant akyaliwo girobeerayo kisoboka akubira nakuinforming olumu bwe bunafu obwo tojja abantu abamu abali mu bitongole bino ebyokwerinda nga si bakenkufu oba si babangule bulungi nga n'ensonga emu ebeerawo oyina atunula butunuzi kati olaba kamera zino waliwo mumatemu gye tubadde tufollowinga omuwala omu yava waliwo ekivulu ekisembye okubeera ekibadde ku Hotel Africana muyimbi ki ekya Saava abaana abasinga bonna abantu bonna abaafuluma mu kigundi ekyo tebayina abamu bali mulago ebyenda babifulumya abala amaaso bagati kati omuwala omu bajja bamuwambira wakati awo ku Uganda Blood Bank ennakasero bodaboda ebivuga batuukaawo era bodaboda endala bbiri zijja omuwala bamusalako bamuwamba kyokka waliwo kamera yaki ya poliisi egize bweti wabula nga waliwo emiti gyakula nekisakaakaatira kamera nga tesobola kulaba naye jjukira tulina abaana abali mu control room era bw'ogenda mu control room mu camera room gye bali mu girensi balaba naye neebuuza ekintu ekyo lwaki twakirabako olwo nti kamera eno ebikoola n'oguti gwagiziyiza bo bulijjo tebasobola kukiraba nti kamera eno etunudde mu muti omuti gukuza ebikoola nebikola ki nebigiziyiza kati kambabulire kamera endala ebinyonyi bijja nebizigwako kati bwe kiba kibuuka kiti kigisindika neva muki mu position neva mu position nekigenda naye abaana bajja ne bayingira mu control room ne babeeramu abavubuka betugamba nti basomye nga kamera wetunudde si weewo si ya position yaayo si ya focus yaayo naye nekitaleetebwa on board kati obwo obunafu bwe butyo bano bakamanda abasupervisor b'abaana bano bayina kubanga bannayuganda basasula tusasula sente okitegeera nedda si system yenfu ffe tuliko obuzibu kubanga buli kimu weekiri kamera bazireezi bakulikrutinze bakusasula bulungi nnyo kubanga bwotulaba abaana babalabirira bulungi nnyo ekiro kofi abeerawo embeera gye balimu basasula bulungi embeera gye balimu nnungi ng'olina okuprovidingira bannayuganda kale n'olumu bantu mmwe mba mulabye ekintu kino naddala bali mu kamera ebifo bya kamera ebyo muteekeeyo nnyo omwoyo kamera zisinga obotidde kukyogera nti nabo bennyini bali part of the thing kambagambeyo kino wamala ne Bukenya n'abatulaba bemuyita abamenyi b'amateeka bali 7 miles away oba million miles away kumwe ababagoba okubakwasisa amateeka era baba bakusomesa bakikugamba bali babasookayo dda olunaku lumu nali ngenda kusinkanako omwana mumanyi mumenyi w'amateeka but whenever I need information yakwata ku bumenyi bw'amateeka ngenda ne musanga ne twogeramu n'akubriefinga n'akubuulira. That's why in my reporting
I'm a bit different okusinga kuba reporter abalala nti otuuka n'otegera ekintu bwe kigenda maaso nga bano abalala tebannaba kumanya bakyawoza enanga atugambye uluko wesigira agambye kale gundi n'agamba balinda information yeyo but ffe tukkako wansi otegeere obumenyi bw'amateeka buno bugenda mu maaso bakyaba bulimu era butambula butya bo ne bakwekanga ku reportinga bintu nga bawoza nti ayinza okuba mbega biki naye tebatwala budde kukka wansi one time nali meeting omwana oyo yangamba bw'obojja toleeta essimu ze za smartphone kati nze nengenda n'essimu zange nga yangamba bw'oba ozireese ziteeke mu airplane mode ne mubuuza ku lwaki be natuuka wali era ne mubuuza n'angamba oze na simu ki ne mugamba nti anzize n'essimu zange era nenzimugirayo nenzimulaga nti zizino nagamba onzise ne mugamba ku lwaki nagamba essimu eyo buli lwoyita wali kamera bwoti ekapchalinga epikinga nekwatagana nayo era yasooka kumbuuza ziriko Google location ne mugamba anze sigitambulizaako kuba nange mbeera n'abasavairenga naga kakati awo nambuuza ki ne mugamba no zibadde mu plane mode naga okay kakati ye yategeera dda babimanyi bw'aba anaayita awali kamera zamanyi nti ziri buli wamu talinawo smartphone tatambula nayo ebeera waka wagikozesa ali waka bw'afuluma ebweru atambula nakamapeesa ajja okumenya amateeka naye nga byonna yensonga olaba bano kibakaluubiridde kati genda olaba babbi b'emmotoka bino bye mbagamba I've been with those guys ababbi b'emmotoka baba agenda kubba emmotoka asooka kola number plate efaanana eyiyo wamala najja nabba emmotoka y'ono n'ajambazaako number plate yo n'agiyisa ku kamera kati yategeddemu batunuulira bambala obukookolo n'ayitawo bulungi n'atuusa emmotoka wagenda ogitwala ate tebakyapapa zifulumya agivuga agitwala mu kikomera n'agiyingiza omwo n'asirika n'ebeera mu galagi nemalamu ebbanga n'emyezi n'agitunda ng'agitunda mu bibajjo bajjo afulumya omupiira afulumya yingini leero afulumya oluggi afulumya side mirror afulumya endabirwamu emmotoka yo neggwawo nga tolina woogirabyeko kati bano ne bakulimba ku kamera tukyaginoonya ku kamera naye tetugiraba yasembyeyo okusimbula wano wogamba weyabadde naye akulaga ng'esimbula taddamu giraba weekwata walala ng'omusajja ajambaza number plate endala n'amala n'afuluma bulungi nnyo n'agenda n'ateeka wali number plate endala eno nedda ku luguudo n'etambula all techniques abaana bazirina mpya naye bano abasirikale baffe tebatwala budde kuddayo kusoma because what we are dealing it now with it is the cyber crime government gyetannabategeera we are in a digital era abaana bano boyogerako ddini obumenyi bw'amateeka buno abali mu state abamu bamu security abaana abo tebakwatagana nabo bye tuze tulaba ku sobi ne baani bano bali outdated abasajja abali mu government naawe ate nno n'ekyokubiri gwe kyolowooza nti bali bakwatagana nabo abasajja bali abali waggulu eri ku top ayita abaana bano n'ayogeramu nabo n'anywamu nabo kacyayi bw'amaliriza n'amublockinga omwana ne bw'aba alina kyayagala omubriefinga ye alowooza lwali yagala omukubira lwalowooza okukubira okay kankubireko bike mubuuza ali luddawa waliwo bukakati olwo mukama waaba ate abataddeko pressure naye kakati tebabasembeza wano abantu bemmanyi abaali basoboddeko ku commanding ekibuga era okiraba nti kyali mu ttaano mu ngalo zaabwe Kayihura ng'afuna briefing okuva ku baana abo abayaye wansi kaka gwali mulimu gwe ne tumukunde we yabeererako ne tumwine bano abasigadde they are keje guys I'm telling you bw'amulaba ayagala musiba bw'amulaba ayagala mukuba bw'amulaba ayagala afande Demoralization akoze nnyo Demoralization ate naye wanjawulo kuba ajja ne mini box yo n'akubuuza azze kuba akoze nnyo ku baana no basembeza okitegera kuba yayinza okuba ng'akopya enkola y'abali that is yewa crime intelligence oyo yagezaako kakati genda ku makyokero ombuulize owa akulira ekibuli ku CID mbuuliza owa poliisi atwala Kampala Metropolitan genda ombuulize IGP oba afuna obudde obumeeting abantu abo n'abalala bonna be bagenzi ba locating mu bifo ebyo ebinene ebya gavumenti oba mbuuliza minisita wa security essaawa zino oba amanyi abantu abo ate awo Kayindo tafire wabasingira yabeerawo n'asekaseka n'abatwale wakaawe ne bagenda bali emmere n'amaliriza ye n'ategera kyayagala n'addayo that's why tosobola mubiitinga abeera up to date amanyi so Dean we are not yet to win a battle over criminality oba is it white collar ate nga kyekisinza okuwininga mu mwaka guno gwe tubyamabega kyekisinza okuwininga olw'ensonga obumenyi bw'amateeka mu Uganda tunuulira speech za president zonna
zibadde zisinga kwata kuki ebyokuzimba enguudo bibadde bitono nnyo n'ebirala abadde asinga kwogera ku bumenyi bw'amateeka mwe babadde batukubira bomu beebuuze biba bitandikirawa ku investment gyataddemu mu kubifinga up security enywere omuntu afubutukawo okujja najja nayo kyessomero awo manyawo okudda ku zimu ku bintu ebadde byewunyisa ebikyatakuza abantu obwongo mu Uganda eno gye tulimu olwaleero simwe bakubidde ikyuli amasasi simwe bakubira minisita amasasi weebuuze eyakuba minisita tuddeyo emabega tutuule kakati mu ngeri etegerekeka ne wa security waali omukuumi kyongamba mwagala okunga nti minisita yalina omukuumi omu bwatyo ne yamwefulira omukuba amasasi kizibu najja n'amukuba banna abasigadde bweru ne batarespondinga ono n'atambula ekitegeeza nti mu kufuluma wano okudduka yali asuubirawo getaweka bw'atagisanga n'amanya byonoonese bamuvuddemu n'ayingira ne yeekubira mu salooni simple calculation nze ekyo ekintu ekyo nze nakirabira ddala tekyali kinene nnyo kale kyali kinene minisita omukuba naye intention okujja mu bufunze omwamita unhappy soldier ekya unhappy soldier aba mubi nnyo soka ulirizeyo nga tonajja nako kibadde kibeerawo nnyo mpulirizayo nga tonajja nagundiyo omanyi omuntu yenna bw'aba agenda okukola naddala abo ababeera enemies within the state basooka n'apulaninga bwe kibaawo script egenda kufaanana etya gye tugenda okugabira public era eneebeera etya atula n'asiiga n'ekifaananyi okitegera kubanga omusirikale akuuma minisita toyinza kuŋŋa nti asobola okubeera n'atuuka kweyembeera watuukira omukuuma I think abeera a bit close nti asobola omubuulira ne ku bizibu bye omusaala ne bwe kuba tegunnajja asobola omubaayo babairo ne bwalaawo ensobo bwapukipa obubeeramu obutono naye kino bakikuliyetingira ne bakikuteerawo mulage nti agenda kuba bwati tulaga abadde tasasulwa abadde afaanana bwati kwegamba okulaga nti kubona already abamufa agenze abatakyawoza so dini otracing ogamba kiki what's the problem it's not ekyone kyoganti ono yali linakasoka amalirize mu ngeri eyange dini akantu kaleeseemu katukaguse waliwo ba principles abamu nga tebafaayo nnyo era nga batwala abakozi baabwe oba abakuumi baabwe nga n'abeera nga agenza okulya emmere ku mukolo ne bamusaavinga neyaze ne ba escorts n'atakuba kaama ku bano bantu bano service providers nti nyina abasirikale bange sookubawe ku kyokulya unlike nti amagye gano agafa agawana naye ate ffe abakoze kati n'amagye ate gali amalala nalabanga nga UCENTCOM United States Central Command nti general yasembayo ku layini naye ono PC ono private yasooka kuki ku layini kubanga bo bakisoma dda nti byebyo ebintu ebimu ebinyiizanyiiza abaki abasirikale bano okwewala namba y'aba soldiers baba babi nnyo 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 nenze sirabawo ku naivensa salabawo naka naye omusirikale ono yanyiiganga ye yayina ebimuluma ye nga ye story ya sent okubeera ng'ali unhappy kakati n'omusala ne bagubanga guluddeyo nga muyina principle omulungi aga katonda mu ggulu emuva mu shida kubanga nga temunaba kutambula principle alina okwogera n'abasirikale be owulire sooka olindeko okuba briefinga oli bulungi ndako tugenda gindi naye gye tulaga tusuubira abantu okwekalakaasa tusuubira embeera bweti tugenda kutambula tuvaawo tugenda mu kifo bakiti nebekiti bonna atuuka mu kifo bakiti nebekiti nti saagala mungoberere aba briefinga bwe muvaayo ne mukomawo na debriefinga tukomyewo bameka shida ani mulwadde lwaki gundi ofaanana bwotyo ambalira agenda kulaba ku maama ogenda kulaba ku maama nti ye kuba abasirikale bangi ng'osabayo leriva ng'ajja ono ng'agenda ng'alaba ku maama ng'akomawo ate bw'akomawo era atuukirawo oba atuukira wa supervisor we kwegamba ekyo kibulamu olumu mu baki mu ba principles
sijja gamba naye kwegamba principles bengatanga tabajje nozibaani baminisita baani buli muntu alina abasirikale buli muntu alina abantu abawansi bokozesa kwatagana buli naba maids aba ewaka kibi nnyo kuba nti gwofumba emmere n'oli enkoko maidi nali ebijanjalo biko okuyingira deeper mu nsonga bwe kisoboka kati oluvannyuma bw'asiika ye enkoko wali bw'anaganda basinge najjirya agiwamu obutwa anti tagenda ye kulyako so abatulaba obulungi bw'obanga oli principal at any given level fuba okulaba nti abantu bano abasirikale bo naddala bamukwata mundu oyogerako nabo tulina abantu bano aba petrol stations bano abakuuma bw'oba otuuse manager soka oyogereko nabo oli otya ng'oli munakuwavu omwana wange mulwadde omwana wo mulwaddewo nti ye bwe nkuwayo ka advance bwe nkuwola kubanga nange munnange bwe nkuwolayo emitwalo 2 n'ogiweereza bw'onafuna salale n'okampa ekiba kibatawanya kiba kitono nnyo ba unhappy soldiers ekiba kibatawanya abagadiza bwe basyasinza okusasulwa obubi mu Uganda yonna yes mukulu ekyo mbadde nzijjako kiri on record bw'oyogera ku unhappy soldiers tulina a lot of unhappy soldiers. The question is lwaki tebannatuuka ku sseeryo dini kikyakulaga nti ekya minisita lwerukyandibanga kirimu something ekiri hidden edda kisinzikyogabo n'abalala basanyufu katuwuliriza buli muntu ffenna amaka gaffe n'atulaba galimu obutakwatagana buli nju n'enja yaalyo okitegeera naye omanejinza otya embeera eyo bano abaana babisoma era babimanyi era mukwata mundu abasinga kubanga okukwata mundu kuno lwaki oba wetaaga newunya nnyo section y'abasajja Abamerika bwe twagituukako okukola nabo nasooka nendabako chaplain nebuuza yiyi ate omuli w'emyoyo ku section kuno ate atugasa ki nga nakatuuka simanyi bulungi kuliko dokita kuliko interpreter nefe wane wafe wano tuba bamukube boka section namba bantu 12 oba abantu 9 wabula wali nakizula oluvannyuma nti omusirikale ono kubanga taba na famire ye kimuleetera okubeera homesick omusirikale ono abantu bwe baba bamukubira amasimu bamukubira bizibu omwana alwadde ndwadde gundi yafudde n'ebiringa bwe bityo yeetaaga nnyo okumubeeza okumpi okumulyowa emyoyo okumubuulirira okumukansolinga okumulaga nti kino kyoyitamu waliwo abaali bakiyiseemu kino kyoyitamu si kipya embeera ensi y'obusirikale bwe tutyo bwe tukola ki bwe tutambula kati bw'agenda okyengejinga aba yakirabako aba yakiwulirako tekiwulira kugambidde nti ku makya ba briefing bwe mukomawo kubanga tewabadde nabo obadda gwe oli mu ofiisi bo bali bweru yafunye essimu nnyingi ezimutabudde obwongo debrief yogerako nabo naye ekirata kyekiri ono kyagambye nti bw'okweyita Katonda kubanga you a general abasirikale bo you don't care tofaayo tokola ki toyagala kumanya oli agambye nti munnange ninako embeera bweti eyo netuvaayo kubanga you a minister gw'omaze okulya naye omuntu gwatuta okuva ku makya essaawa emu mukomyewo ssaawa 4 za kiro omubuuzizzaako walidde wamulowoozezaako kubanga naye muntu kale ebyo ebimu bwe kigwa ku muntu ng'obwongo bwe munafu nga tasobola kukontrolinga mbeera eyo abikaminga an apesoja ate n'atabuulira mukama we oba baba amubudde mukama we n'amuddamu obubi naye n'afuna okusalawo kuki okubi mukulu wange Dina we yet to see more of those scenes happening in 2024 oba bayiga lesson ba principles abaana bano oba abantu bano we bakuuma ekizibu ekiriwo nti abantu bano obalaba they don't learn from their masters bonna be tuyinza okugamba abali mu VIP category wetegereze nnyo Mwami Museveni amanyi oyo gayinze mutunulira ebintu bingi alina ebintu byatakola mu accident nebyakola by accident nagamba bwomulaba ayogedde amazima either by accident oba in his own interest nga alina kyayagala oyisaawo akubuulira amazima then ekyokubiri ekintu kyatasaagiramu ye security ye okitegeera mwetegereze alinayo ne lwaliko emirimu gy'eggwanga n'atwala ng'ali kutuwa yakulambula magi gonna n'agayitamu gonna lwaki ge gamukuumidde mu buyinza by the way information eyo
olaba abantu abamukuuma SFC abamanyi by name, yes, abamanyi n'abazadde family background, yes, by tribe, yes, era nga kyasooka okubuuza oli mu kinti ndi munyala n'akugamba akagambo k'olunyala n'akulaga nti mukwatagana mbamanyi naye gwe ali eyo gw'okikola minisita gw'okikola ku mukuumiwo. Nze ndabyeko baminisita bangi, mulimu abamu nga omukuumi ono bwe bamumuwa afuuka kyaliiwe yatandika omukutulira ddiiru ze n'ebirala bifaananako bwe bityo, n'omusanga nga kumpi yalinga bwe oyagala olaba omukulu oyo olina yita mukuumi ono. Kati abo abamu gye bali era nga bali seefu nabo, n'omusanga nga bamuwa omukuumi naye ng'amaze naye emyaka. Kati gwe weebuuze lwaki abakuuma sekandi tebeekyanga? Oba okitegeera amanyi bw'alina obbakwasaganya mu mbeera gy'abakwatamu, naye ate n'osanga oli omulala nga kwegamba agudde mu kye bayita excitement, mbulamu bw'abadde takuumwangako. Okitegeera nga kati bwe nalaba juzi Gashumba bamuwadde omusajja ow'omukuuma n'amukwata n'amukwasa, nalaba ayombera mu monitor, simanyi monitor yankuba ekifaananyi nga nkwasizza nabadde ndi mukwesimula ntuuyo nenkwasa omusirikale wange. Lwaki? Because you're trying to demoralize that person. Olw'okuba oli naye mu bantu omukwasa akacupa k'amazzi naye nga naye gw'okwasa akacupa k'amazzi mu musana ogwo ye talina kake. Okitegeera gw'owulira ennyo nti ekuluma ono ye alina bulamu ki, naye amulina obulamu bwe bumu. Kakati abo bwe bati abali mu kategole eyo nga tabangako na mukuumi n'awa akasaale waabwe tabangayo, bwe bamuleetera omuwa omuntu ng'ono ayagala muyisa nga kyonziira, omuntu oyo abajja kwekyawa. Okitegeera abajja kwekyawa kubanga tolina bw'oŋŋamba nti olina omusirikale yesi yadde eri afuna obusente. Bwe ninako omusirikale omu eno story mbadde njibagamba nnyo, nasanga gayo oyo ali ku oba kati ali ku ICT awe yalinga akuuma road mayor eri yasimukwago. Bwe bakwata road mayor nga bamugye mu KCCA emyaka egyena gye yamala nga taliimu, omusala gwe gwonna tebaagumuwa, n'omusirikale abaali bamukuuma nabo ne babaweerako ekibonerezo kyekitya kyekimu, tebabawa ssente zaabwe. Okitegeera tebabawa ssente zaabwe, kyokajjukira baba deployingayo buki, naye bwe baali ono bwe baali bamusasula ssente ze teyabangizaako. Bano be bantu abo betwogerako kategole nti n'omusirikale ono wali olina okukimanya nti kye wali oyitamu naye kye yali akola ki, ate ye afuna na katono nnyo, naye wali olina okumuteeka mu negotiation gy'oliko nti n'abasirikale bange bannanga babadde bankuma ssente zaabwe bazibawe. Omusirikale oyo olaba n'olwaleero tutuuka n'omusanga ng'akyayogera ekintu ekyo, manya kimuliwa ku mutima. Yoyo gw'osanga ng'anyiize najja yeesuula mu mmotoka y'ono. Ebyo bibaawo. Twalaba wano juzi omusirikale yali avuga omulamuzi omudrive yali avuga omulamuzi ng'akugamba nti wakiri ndabira ddala nga ye yeekubye ebimekaapu byafaanana atya naye mpulira njagala mukasuke mu mmotoka. Accident ezimu tuziraba naye ng'ono atudde ku steering wano kwaba abasajja bavuga emmotoka za bbeeyi. Kati ng'oyinza okuŋŋa nti emmotoka eyataaponye nti jasi byali ebyo bwe bityo. Tokoddeyo otunuulira meka kwanze bwe ndaba ekintu nga kyapeninze, yes kibaddewo, naye oddayo n'otunuulira zi unthoughted gundi kozi ezaali badde zibeerawo abalala ze batasobola kulowoozaako. Wabajja nagambye wabeerawo script ze bateekawo tujja gamba emmotoka yabadde overspeeding gisimanyi yabadde ekola biki, naye waliwo bino ono ye yabadde avuga yabadde mu mbeera ki, sooka oddeyo okyetegereza. Ate olaba ekintu ekyo kiri nnyo mu bakozi ba gavumenti ne private sector ambadde nti nyongerezaako private sector bw'otunuulira abagagga abamu ate bo bakozeeko nnyo okulaba nti bagatta gaapu ey'abantu be bakulembera nabo. Nze omusajja wano gwe mmanyi omanyi omusajja gwebayita Lukutano omulaba Lukutano akola ebintu ebi kuba nakolerako gaayo oyo. Bw'ajjeewo okkola ewuwe gwe ng'ozze mukumi oli wuwe asooka kubuuza abaana bo bali bameka biki, ye n'akuggyako famire. Nagamba omwana asoma nti ngenda muweerera. Omukyala akola kinti bwati n'akuggyako famire. Kati gwe n'akukwata obwongo bwo ne busooka butereera wamu nti ebyali badde ebizibu byo abiketalinze akwata psychological. Kati gwe n'akuleka ofukasinge ku mulimu. That's why osanga abakozi ew'omusajja oyo ng'omuntu akozewo emyaka 23 gwa wande ninako omukolo gwe nalindiko nga omulaalo alunda ente ze
omwana we ali mu kugraduating nga yamukoledde graduation naye nga lukuta naye abadde amuweerera naye nga battaddiru kyo omusajja bwe yayimuka okwogera yagamba nti najja ew'omusajja ono n'aŋŋamba saagala kulaba nte yange efudde saagala kulaba nti babbi amata saagala kulaba nti babbi ente n'aŋŋamba ekintu kimu ku mata g'enkama gonna agagenda okukamibwa yampa liita 10 ze nina okutunda ziveemu fiizi w'omwana wange ono abadde asoma kati oyo ogenda omulala agenda kwekyanga ddya ttente eze era agenda kwekyanga ddya akube mukama we kubona ategedde ekizibu kyono ekimuleese wano n'ekyo ffe tetukirowoozaako media ajja okukolera ewakaawo gwe n'olowooza nti alina tuula eri asula eri bubi buli kimu kyonna naye nga ate gwe oyagala alabirira obulamu bw'abaana bo babeere nga balabika bulungi yalina obbafumbira yalina obbooleza babeere nga bw'oba nga tokisobola manya nti bino ebintu bingi bigenda ku happeninga nnyo. Don't you think it's high time we sat down as a country resolving the insecurity problem gyendabanga ffenna bye twogera wano biraga nti we are victims of our own making fe ababyereetera haven't we delayed oba butamanya kakati measures ezo zikolebwa weeziri naddala mu gavumenti abantu abaziyo babasomesa naye nga bwe nnakugambye nga tutandika programu yaffe eno nti omwana w'omuntu mwenna mutula mu kilasi y'emu lesson netandika ku budde bwe bumu muwa fees ezimu naye results zigenda okujja ng'ebintu byawukana omu ng'afunye 0 omulala afunye 4 omulala afunye wakati 2 n'ebiringa bwe bityo kati abantu abamu babasomesezza bazziyo ne bababangula obulungi ennyo naye kali ne kakola ki ne kasigalamu wabula kiyinza okulokola ekintu ekyo mu gyonna yonna gye kiri ekintu kye bayita debriefing ne briefing obutabyerabira on the daily basis naddala abantu bakozesa bamukwata mmundu on the day bw'ozuukuka bw'oti ku makya nga muyingira emmotoka buuza ku musajja oyo akutte emmundu oli otya naye waliyo abantu abafuluma ba VIP abafuluma n'ayingira emmotoka n'atanyaga driver we n'atanyaga escort we n'avaamu vino bamukwasa oba fayiro biki n'avaamu escort n'agitwala paka ku mmeeza ye kakati oluvannyuma bw'obanga toyogedde n'abantu bozze nabo mu mmotoka bengejinga kulaba basuze kunyumyamu nabo kulaba obwongo bwagundi obwa ddiini buli butya obwono buli butya ndi safe lumu movie zino zetulaba ojja kuva mu mmotoka oyingire ojja kuva mu nyumba oyingire mu mmotoka ng'agenda okuvuga si yakuvuga bulijjo nga escort si wa bulijjo ng'ogenda ku parliament bakuvuga bakutwale mu nammanve kubanga gwe rutini yo wakwata ebyo ovaayo oli ku ssimu obeera ku ssimu n'ebiringa bye bitu abantu balina okwengejinga naddala ba principles mmwe mulina okwengejinga oli mu security. Do you think they have done that after the incidents? Even before naye era waliwo ddiini kyayise village excitement wakyaliwo ba commanders wakyaliwo ba ministers wakyaliwo ba principles abali awo abalowooza nti omusirikale owa wansi aba awunya engatto aba awunya akamwa aba munaku aba muki nejjukira naye aba n'ennamba ya gavumenti ne bwabeera secretary naye aba n'ennamba ya gavumenti ne bwabeera ani aba n'ennamba ya gavumenti wakyaliwo abakyatambulira kuki ku mbeera bwetyo ne bagenda ku mikolo tubalabye ne tubeera nabo nga oli mu conference muli ku buchayi buli kaseera kachayi ke kayita bichi muli on workshop naye mu parking abali mu parking bali kuki bali kuki buvunaanyizibwa abo baba kuwadde abasirikale okubalabirira va ku bino nti afuna omusaala agule ku gugwe nange nfuna ogwange abamu bakola claim ne bagamba nti aba mukozi wa government eno waliwo akenjawulo waliwo akensusso kwegamba ate ng'ebivaamu ebibala byako gwafunamu abantu bano be bavuga abaana bawerekera abaana bo bainteractinga ne famire yo obulamu bwo n'ebiringa bye bityo omuntu yenna ayagala okukolako obulabe ajja kuyita mu bo kati olina okola nti nabo it's part of your family
Kubyogera we are on time bomb. True or false? Natumaliriza. Tetuli ku time bomb. Ebyo bibadde bijja bibeerawo. Ate era nendako bibadde bijja bibeerawo. Ate era bijja kubeerawo. Ate era biribeerawo. Naye tubikendeeza, tubiminimizinga ne tubiteeka ku level eyo eya acceptance. We minimize but we don't solve. Tosobola kukimalawo taata. Tosobola kukimalawo. Walabye nti nekyabadde eggulo mu kulonda Congo. Era akulira ebyokulonda. Kabuze kataata omukuumi we ate amukuba essasi. Kwegamba abantu abatuli ku lusegere emirundi egisinga naddamu aba principles be bayinza okuvaako akabaate. Kati oyina okubawa incentives, oyina okubasanyusa, oyina okubeera nabo nobatwadde ssente, naye kwegamba mulage nti naye mwana wo, mulage nti naye wa mugaso. Kyekinono kyatugambyeko nti famire ye eri etya. Omugagga gwayogeddeko Lukutana nti ate nga ne principle ekiti mwali nti ebitawanye nnyo abasirikale bano oba buntu butono, bakazi waka, baana waka, mpozi nekira just baana abayagala awulize omukazi, abayagala amuweereze kasente, abayagala amusanyuse, ebiringa bwe bityo. Agambye ki? Kiwudde bulungi. Kazije wo mukulu dini. Si kiwudde bulungi, kibadde kike. Mukulu wange dini. Tuli ku time bomb. Esawa yonneba omukulu ajeeganye. Ku bye twogedde wano. Criminality emwe amazima premeditated and atujigayalidde egenda mu maaso anytime. Manyi waliwo ebintu nga bibiri bye tulina okuteekako ennyesira if we are to save the country back to where ino okubeera. Omanyi train bweba egenda bweba etambulira ku gundi yaye oluguudo lwayo bwevaako neegwa okugizaako kiba kizibu. Kakati abantu abasinga obungi oba bali mu gavumenti bakiraba nti abakulembeddemu akaddiye obudde bwonna ayagala kunnyuka genda. Kiringa nga bwe mubanga mugenda kulima ne jjajja wammwe. Bw'aba bakulembeddemu maaso mugenda mulimeno omuddo ogumu muguziiko, ogumu temuguziise, ogumu mugubuuka. Kakati bw'watabaawo omuntu mukulu ajja baviirako mabega kubagamba nti agwawo okabaddewo obubi oba olimyewo obubi, kibaleetera okulima ennime ya sambala. Kati bano olwokuba bakimanyi nti gwe batudde naye mu buyinza akaddiye, buli omu akolamu bibye kwagala genda. Mu kwagala okugenda ensobi nnyingi zikyalabika. Oba tutegeragana zikyalabika. Ate naye enkola kati gyali mukola yeyo kwagala okulaba nti atandise okulipositioninga nti awabadde Bukenya gwawangadde naye emyaka 3 oba 4 gamaze mu buyinza, ali mu kumugjawo ng'aleeta Wamala atuulewo. Naye bw'aba atwala Wamala atuulewo tamuwadde budde kwetegereza Bukenya byabadde akola mu bbanga lye babaddewo. Twala ekyokulabirako ensobi Prime Minister aliwo olwaleero zaakoze Nabbanja. Singa baasooka ne bamunyingizaako mu ofiisi ya Prime Minister nga mukyalimu Mbabazi, mukyalimu gundi ani Lugunda, mukyalimu Nsibambi, tezaali badde nnyingi nga ye zaakoze kati because of excitement. Siganye ensobi zaakoze akoze okuzza ekibiina kyabwe waggulu mu kukipromotinga. N'omuntu wa mumpulirize enkola gyakozeemu tebaamuleeta kukola bintu biri diplomat kuba tabimanyi. Gavumenti y'abavubi eno tabimanyi, babirekera Kadaga. Ebino ebyokutunda ekibiino kizaayo wansi nga akozesa office erina budget ebyabikoze bulungi. Yensonga omusanga aline emikola ali mu kuwaata n'abakyala ab'okukyalo. Kuba ogwo mulimu gwe is a good mobilizer. Agukoze omulimu oguzzaayo ogwo. Ye Prime Minister gw'osanga mu bivulu nti abirimu n'amazina azinamu ogwo agukoze. Naye kiri kye baali bamwetagisa ekyokuba diplomat ekyo si kiki era bakikwasa Kadaga akikole. Kakati bw'ogenda okwetegereza ne mu ministries endala baali beetaagamu nnyo. Ekyokulabirako ku mulembe gwa Kayihura ng'akyali mu poliisi, he was no nonsense era ng'akola ebintu bye byayagala. Kati ate bw'otunuulira omulembe gw'Ochola
gusogonyoddwa nnyo nti obumenyi bw'amateeka bugufukamiza ekitaaliwo ate kubanga bw'otunuulira luli IGP nga w'amagye nga twayisiiwe wa poliisi yali ndala ate ku mulundi guno nga IGP wa poliisi nga twayisiiwe wa amagye it is a different case again oba tutegeragana bwetegereza okuva ku sabiti lokeeki leeta noona aliwo olwaleero kasigazi ebintu byakyuka poliisi kakati bagifukamiza yeyegayirira ababbi tubegayiridde mukendezeeko ku bubbi naye ate ku gwakayihula nga yewamagye ne Katumba Wamala ate yo poliisi yali ndala oba okitegeera yali ndala ng'erina emanyi bwediringa nabo ate kitaliwo olwaleero kati ebwogenda wetegereza nti bano be baleeta tebabawa budde kwetegereza bali ababaddewo kye bakola oba okifuna yes they are shifting the goalposts okukola reposition nti kakati wano tuleeta ono wano tulina okusaawo ono wano tulina okusaawo ono but there are certain departments ze batatunuulidde kufokasingako bw'oba ojjawo ono gw'oleeta kati tunuulira olwaleero ebyenfuna by'eggwanga bisogonyoddwa nnyo ate ekitaliwo ku Keith Mwakanizi yamanyanga bwavulungutanya ebintu bye kubanga he was a technical person in that position era yali mulungi mu ebyo nga abakinga nnyo minisita ne bw'aba tabitegeera kakati ate ono waleero gwe baleese akyali mupya mu bintu ono agamba simanyi economy shwi biki ali mu byamabati gye bamukwatira meso oziraba nnyingi kati ekyo president alina okuba nga ayongera okitereeza bw'abanga abali mu shiftinga ggwanga lyabwe dikwasa be baagala dikwasa kubanga ye gundi eriwo kati bw'otunuuliranga lishafo ng'olaba nti ye basiniya bonna ne bateeka wabbali ne baleeta new faces everything bonna bapya manya nti there is something kye bali mu kulaga tetujja kusukka wano bingi bye tukyalina okubamu waliwo tutakoonyeeko no tukyalina programs endala sebo kale tukyalina programs nnyo mwaka tetusobola tuyagala kwogera ku kibwata mu Kenya kamalize program z'obucupa awe tujja sebo tetusobola ku summarizinga mwaka mu shemu ka tujja ate wali amukubye obucupa the crossroads namulonde yuga yes ate tulabe eyo nayo side bwe tugenda okubeera nga tutegeere tetusobola ku omukulu sebo bangambye male point bakubadde producer akubadde obudde taata nedda obusibufu bw'empisa ate nga ate otakuddewo omutwe nga kigenda kuvaamu kirina kufuuka ekyobulabe ennyo security wise okay embeera eyezze oba yajja bwe twafuna ekigambo kye bayita people power wekyatandika okulabikira okuba abantu obucupa alindako okubagaano okuziika bino byange buno mutwe gwange nze ku mulembe ogwo kwendabidde ng'abantu bagaana bannaabwe okuziika ne bagamba gwegenda ne bakasukira byoyagala ku mulembe ogwo kwendabidde ng'abantu bwe mba sikkiriziganya naawe nojja nga twazze kudigida twazze kugira ki ate nendaba obucupa wabula nze nga omuntu wa security ekintu kyendaba omuntu kyabulabe nnyo lumu ojja kuba okasukira omuntu eccupa emukube muggyemu eriiso liyiike jjukira kamera zibeerawo bajja kuzzaayo kamera eyo bakulabe ng'okasuka eccupa bwe banaakukwata ogambe bampambye waliwo ekintu ekirala tuli mu nsi ey'obutuju omuntu ajja kukozesa akakisa nga mukasuka amacupa mukasuka obucupa akasukiremu ka bomu kakube owulira kakube omuyimbi oba kakube abantu nga bwomumanyi kiri kyetwayogeddeko nti waliwo ab'ebyokwerinda abatayagala kunoonyereza yajja kutunula mu kamera alabe eddiini nga yabadde agize bw'ati focus wajja ogiteeka nti ono yaani nti ono eddiini Lubowa Saava yali akoze yagize mukono gwali tajja kutuna kyewakasuka ajja kugamba bugambi nti gwe wagikasuka ogende ku kintu ebiva mu kukasuka obucupa waliwo omuyimbi eggulu yabadde mu lubiri omwo n'agamba mundeke ngende nyimbe nze oli akasukira akacupa nze mukasukire microphone esitowa grams 5 grams 5 yafu kilo kati tebereza okasusa ecupa azizza microphone ekutte ku mutwe
kyekigenda okuddirira olaba bwogenda okuvaamu eriiso eyagenza okusanyuka olaba bwogenda kwegamba okutondawo embeera nga gwe mwenyini gwogyetondeddewo oba abantu abakulinaanya okubonoonera olunaku kubanga baanaakasuka bwati microphone eyinza obutakwata gwe abadde akuba akacupa nekwata neiba naye ebiva mu ebyo tebiba birungi kale embeera eyo eyabadde eggulo mu lubiri lwa baffe bannaffe abaliyo ng'olina obutakkaanya n'omuntu mutuukirire ku mulyango gwe nze ndowooza mutuukirire ku mulyango gambe Lubowa olwaliro tukole ki tufaafaga naye gye mulaga okukolera ebintu ebyo ensi si nnungi obadde saagala kwogera ku nsonga eno naye kanjogereko yes tugigirawo ddala sijja kiteeka nti kyaba people power omukulu yagenti mbaddeko mu kisaawe aŋŋambe si kyabwe ne kyatandika mbaddeko mu kisaawe ky'okuyimba okuva edda abantu oli bwe yajjanga nga byayimba tebabyagala nga bamukasukira ki obucupa ngani bibaddewo mbimanyi okuŋona kituufu bibaddewo mbimanyi omukulu ayagala incidents webibeereddewo bakasukidde obucupa naliko mu kitobero ekimu wakati wa BobiWine ne Bebe Cool nga tebakwatagana nga tebanaba nayingira byabufuzi okitegeera back in 2008 in fact ababuddayo nnyo wowuliriza oluyimba lwa BobiWine we yayimbira gwe kikawenjo ogira Akubye ekyebyo we yakuba Bebe Cool kugundi nga kawansi akaabe obucupa bwalimu mu lubiri mugundi mu kisaawe nakibubo kakane olwaleero lwakuba nti tulina kye tuddidde hatred ne tugissa ne mu kintu ekyali badde kitugatta ffenna mu nsi yonna ebintu ebigatta abantu biri ebintu bibiri it is football and music mu nsi yonna ebyo ebintu bibiri bigatta abantu era genda weetegereze ekimu ku byaleetesa omupiira n'okusamba Champions League naddala in fact Champions League kyali yatandika after second world war nga baagala amawanga gano gaddemu okukwatagana apartheid wansi South Africa ogijjawo mupiira nti omuddugavu n'omweru babere mu kisaawe kyekimu nga bali mu tiimu etya emu kakano olwaleero tukirese mu music nti ojja kwesanga kuba waliwo omwana wana agulubya n'obucupa sijja balimba naye nga tewali avaayo kumuyambako abadde big eye bakubye omwana oyo obucupa paka nti eggulo tebamukubye ye bakasukidde ekyakubiza Kenzo bamukubira union nsimanyi federation ye mukubya Kenzo era olaba yaganye sigadde emabega wa bonna babadde baagala okuba obucupa teyazze Kenzo ali mu federation Shiba ali mu federation David Lutalo ali mu federation gyali kyabadde kibakubye obucupa federation si kirala ekyokubiri nti bana abasatu tebakkiriziganya ne BobiWine kati awo oyogere kya people power then I can buy your idea okitegeera ono Kenzo takwatagana nani ne BobiWine Shiba yetwayisiwe mu federation Lutalo juzi yayogera ku BobiWine ebigambo byamuvumye biyitirive nnyo ng'agenda mu oba yali akamala concert ye something ne boogera kakati ekintu kino gye kigenda okwongera kigenda kutta bizinensi yaabwe yennyini kyekisooka kubanga obucupa obubadde ku Big Eye ne Bebe Cool be babadde babukuba kati bwe buba butandise okusala ne bujja ne kubayimbi abalala babukubako ne kusaasira ne babukuba ne mayinja so batandikidde ku muvubuko ono w'embalala gundi ani rage mutuufu ekintu ekyo kati kya kivuga tribe gundi kakati kyenyo nze kyenyinza okwogera oba okugamba ffenna abali mu music industry nti muli mukutta omulimu gwammwe naye nga muguttira ku nsonga esingayo okubeera ennaffe nnyo because music mulimu gwa lubeerera togenda keera ku makya ogambe nti olinga musambi wa mupiira tokyagusamba music nga bwe wamukuba ogenda mubeeramu paka essaawa ya leero luno tulaba Dani Mugula yakuba Mutesa balaba taliwo inifabaka mu 15 olwaleero akyayimba oluyimba lwe lumu togenda mujjako oluyimba lwe era bw'omuleeta ate abantu tebasingana kwagala nnyimba mpya baagala ziri enkadde ziwasooka okutegererwako leero ojja kukuba omuntu ono olw'okuba nti naali mu kibiina kino enkyaka era asale twalabako wano ku nsonga za tubonga naawe abaana abaali mu tubonga naawe olwaleero essaawa zino bali eno Saha teyali eri teyayimba muli Rema teyayimba muli bonna tebali eno ba Juliana bonna tebali omuli tebali eno
Irene tebali eno kakati ono okuba wabwerere tulina okutegeera ebintu bibiri. There is what we call business and where you belong. Yes. Mpozi dini yogera kona kuchaba tesi tugenda mu maaso. Ekyokubiri what I realized by the that is bakulaga enda baba bachiwagira obanga bachikumyemu omuliro obanga bakitesetese kakati era bwe buzibu bwe tulina nti tulina era abategesi b'ebibbulu nga tebasaanidde kukola mulimu ogwo nga already balagane sides okitegeera kubanga bw'otunuulira Abitex yasinze okuleeta enjawukana eziri mu music olwaliro ze mulabawo. I speak it point blank talina kyakunkola abe musinguzi yakyasinze. Abitex yayingira mu lutalo olwali olwa Parasonani ne Alien Skin nga bazanya stanti yaabwe. Yes. Bo bakole sente nani ne Balamu kubanga baali bamuganya okuddamu okutegeka. Balamu n'amukubira pass ne bamutwala ne bamussa ku Freedom City. Gwotegeka otya awantu we wattira abantu ate n'oddamu nga n'omusango tegunnaba kuvaawo n'oddamu n'otegekawo ekivu ng'okyali ku bail n'akireetawo. Abitex bwe bamala obutakkaanya ne Alien Skin wamulabye olutalo olwabaddewo. Alien Skin ategese wankulukuku ono atadde mu lubiri. Music alabibwa abantu bonna toyina control ku bawagizi ekyensi esaana ekitegeere naye bano atayimbangako na luyimba akontrolinga atya system gyatamanyi na kumanya. Noleeta Balamu kuba leero si ye yabadde mu nkuuka bagigabira Abitex. Kati ate abamu okimanyi nti bano bapromota asindika abakozi b'effujjo bagende bakole effujjo mu kivulu kyoli kyategese omwaka ogujja balemu kimuwa ye bakiddize ye. Aba babiri babadde balwanira emipiira gy'amasaza n'enkuuka. The two of them kuba tewali abadde ategeka bintu ebyo babadde abo babiri babadde babikayanira. Ono simanyi ye luba tabitegeera oyo temumunyingizaamu naye bano ababiri kyekyo ate boonoona omulimu gw'abano kyokka be boonoonera omulimu basirise. Kubanga ku lwaleero balaba nti Abitex kakati akkiririza mu BobiWine naye luli we bali agenze nga bagenze ne bajja okudda eri ate baali bamulaba bubi kati akomyewo ewaabwe olwo munnaabwe naye aboonoonera omulimu. Ekyo kikulu debate gy'otandise because today BobiWine amaze emyaka emeka nga tayimba kuva 2011. Ani yamuviirako obutayimba? Ani yali ategese kyalenga ng'amututte nambolo teyali Abitex ne bajjo yagenda ye n'asasulwa mu State House ku biliyoni omwenda ze bawa omukaaga ze bawa bapromota omwenda baziwa bo. Kwaliko Abitex, kwaliko Bajjo, kwaliko Balamu, kwaliko Bebekulu, kwaliko Catherine Kusaasira. In fact ne balunywa bwe baali okujja koze nasanyukidde omwana ono muto omuyimbi gwe bayita Mudra nti ye yaleese engeri gikiyinza okuggwawo n'agamba singa bakwatagane kibiina kino ekyabayimbi kebaliddemu kuba omuyimbi omu obucupa ng'eri waliyo abayimbi abalinza okujja okuyimba bonna baveeyo bajje ku stage kubanga abakuba obucupa buno baba batono nnyo ate baba influenced bano abatanalinya stage baba batono nnyo nti ffenna tugenda ku stage ffenna babutukube kale ekivulu kiggweerawo tutambule tugende ejja okuba entikko y'abantu abo abajja nti bakuba obucupa ate ng'ejja kuba ya mirembe. Ekintu ekyo Mudra yabadde akyogerako nti ffenna abagenda okuddako ffenna katujje ku stage obucupa bugenda mu maaso mutukube bwebaggweko tutambule tudde waka nammwe mujje. Ate kati gwenda balinganga atandise okukula ndowooza mu music ye Bebekulu agenza afunamu ku magezi ne Kirulyeri yali agenza afunamu amagezi kuba ebintu kati byatandise okukola biraga maturity ye mu music ne kamiliyoni waako kubanga juzi wano Bebekulu ani asembyeyo n'okukola ekivulusaha yajja naye ng'ate wano mu public babadde balaga nti tebakola ki. Yes. Bebekulu ye yekka ndowooza omuyimbi omunene gwe nalabye yagenze n'ayimba mu nkwakyo. Yes. Nze omwana w'enkwakyo yalina ekintu kye yakoze kiri kimu nti waliwo bano kye baagala kyenjagala nange kiveewo. There is no one to decide nti mugende wano mulabe abayimbi bano nti oba towagira gundi be bayimbi abo abato kubanga bazze naye ne maturity balina ideas ez'ekikulu ennyo ng'ate bano bakasangwawo bo batunulira kitunulire ng'ekintu kimera ekintu kiranda ekintu bali kuzirinda boolwange
Deni nga tugenda munnamulondo eyuga waliwo lyerike yakoze kajja kunkolera panchirali bulungi akamanya gali eri akogama muno gundi ne gundi mugende mubere sound anti baade bamuyekera sound yadde aganye nze muwagira kyeyakoze namenya abambo wabe mukaaga ayibura simanyi nako Ivan nako simanyani nti ye mugende mu byuma either bikubenga akaba nejja bikuba era bagenze batokuyingira mu DJ box ebyuma ne biterera kitegeeza noze bano baba bagundi ba Bitex babadde noze basensedde batadde olumbo akasajja ebyuma ne yamenye abantu banamo yamenye abantu ne batuka nga tabana kutuka mu DJ box DJ ne yetereza ebyuma ne bikuba bulungi nnyo namanya bwaino obulamu ne bukola katujje munnamulondo eyuga tutegeere ebyabadde mutuuka n'ebyama ebyekusifu kibende teyalabiseeko gulawo omwaka n'oggalawo omukadde katujje Uganda Eyenkya.